Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Mukasa gemanya gange omulungi atulaba nkwanirizaako ku The Business Mind. On a beautiful Sunday, ennaku z'omwezi ziri 12. Olunaku lwa Sunday 12 omwezi gwa September omwaka 2020. Of course, people will be wondering, ayambadde ssaawa ki eyo kwalabira date? It's a Navy Force. Osobola okulabirako date, seconds, nga kwotadde n'essaawa as well as ekulaga ne temperature ne weather forecast. Yembeera eyo obisanga wano wokka wano ku The Business Mind. Tuli powered by Caplog Financial Consult nga kwotadde ne Logical Motivators. Nga bano basangibwa ku kibanja kya www.caplogfinancialconsult oba www.logicalmotivators. Ojja kusangako form, juza form eyo, teekamu details zo, ebisigadde anything to do with finance or business consultations. Company eriemu eri certified, eri genuine and authentic, eri Caplog Financial Consult. Nyongera okutegeeza nti every Sunday and every Wednesday tubeera n'omukugu Chris Lule. Chris Lule ali ku mukutu gwa Facebook era nga handle ye eri CK Lule. That is Twitter at CK Lule as well, nga kwotadde ne Instagram. Nkugamba yonna gy'osinzira okubanga otulaba nti weebale kutusupportinga. Thank you so much okugoberera business show yaffe eno era nga olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira emiramwa ebiri in one show. Kyemmanyi nti wonaamalirako show y'olunaku olwaleero ojja kubanga oyina lesson gy'opikkinze, oyina leaf gy'opikkinze era nga oyina kyoyizeewo. Tetukola show zino just for a but to inspire, motivate and guide someone out there in line of business. So weekwate The Business Mind ku Extra Digest ne Diet Production Uganda Limited. Era nga olunaku olwaleero nsaba Chris asooka babuuzeko mbanjulire omulamwa gw'olunaku olwaleero. Abalabi baffe abalungi tubaaniriza koze babeera balabi ate era nga bawuliriza. Waliwo ayinza otuteekako ng'avuga emmotoka n'awuliriza naye nga talaba. Batini nnyabo. Batini. Abasinga batulaba ne bawuliriza at the same time. So abalabi baffe abalungi abawola okusa extra tubaaniriza nate twongera okubakubiriza bannange ebintu bino mu biwa obudde. Teriyo kyakulwanya kisinga kubeera kya muwendo nga kumanya. Omuntu atamanyi munanga abeera wa bulabe mu society. Kubanga yeetikka omugugu gw'obutamanya n'alwa nago ebbanga ng'amanyi so ng'ate bambi takola ki tamanyi. Era ebiseera ebisinga okumanya okwo kuyina engeri gye kutuyambako n'okufunira we tutaalifunidde naye ne tufuna olw'okubanga tumanyi. N'olw'ensonga eyo abalabi baffe njongera okubeebaza ate beekuumire ku mukutu guno tukyabawa bingi nnyo. Tugenda kukuteekateeka mu buufu buno obw'ebyenfuna naawe mwennyini owulire ng'ogamba nti ye wano we najja ddala kituufu waliwo omulamwa. Mbakubiriza beeyunire omutimbagano gwaffe ogwa www.logicalmotivators.com ne www.caplogfinancialconsult.com bagende eyo olumu ne page yange ya Facebook. Tugeza buli kaseera mbangezaako okubateerako obuntu obusobola okubayamba wano nawali. Bwa ddakiika ntono nnyo okayitako n'okasoma oba oliawo n'otambulirawo. Sikelule ku Facebook buli lunaku beera sure nti wateekwa okubaawo akantu akayinza okuyitawo nga kajja kuyamba. Tweyanziza nnyo. Omulamwa gw'olunaku olwaleero tugenda tusooka tutunuulire enteekateeka n'enneeyisa z'abazadde baffe. Zirina impact ki mu bulamu bwaffe? Taatawo, maamawo, enneeyisa ye yeeyisa atya mu society? Mwabazaalidde, mwawangaalira ku kyalo oba gy'akolera? Era enneeyisa ya maama oba taata erina reflection ki eri obulamu bwange muwala we, mutabani we oba omwana we in line of business? Jukira bino byonna bye twogera bisentalinga ku business. Tubivuga ne tubivuga but bottom line is business aspect. Era gwe omulungi atulaba. Njagala osooka otunuulire maama wo omulungi, njagala otunuulire taata wo omulungi, otunuulire enneeyisa mu society. Mama akuzaala oba taata gwokuze naye no matter oba okuze na taata oba okuze na mama, at the end of the day otunuulire enneeyisa ya taata wo
erina impact ki eri obulamu bwo era gwe enneeyisa ya taatawo ekugasizaawa oba ekukosezaawa mu bulamu bwo in line of business. Taata musomesa, taata munnamagye, taata businessman, taata doctor, taata lawyer, taata munnabyabufuzi, taata farmer, taata akola guno ne guli. At the end of the day gwe ng'omwana in line of business kiina impact ki eri obulamu bwo. Tutandikirawo. Okusooka neebaziza nnyo Ibra omulamwa guno mukulu nnyo. Oyina engeri gy'onsanyulamu nti ebintu bino oyina engeri gy'obisengeka. Omulabi waffe ono buli mulundi gwe tuba tujja mu maaso ge tuba tulina ekintu ekyenjawulo kitujja okumuwa. Mu ddakiika zino ze tugenda okubeera naawe mbadde nsaba omulabi waffe ono singa anaaba ataddeyo nnyo omwoyo ebintu bino birina kye bitegeeza mu bulamu bwe bw'amaanyi. Bakadde baffe bano abatuzaala bambi ebiseera ebisinga balina ebintu bye batuteekamu nga tebabituteekamu olw'okuba babyagala naye nga bituteekamu olw'okubanga yenkula n'enneeyisa nabo gye baasikira. Era bamanyi otulungamya ne batulambika ne batutegekera ne batuteekateeka mu bintu bya mirundi ng'etaano. Okusooka religion, eddiini, enzikiriza, business, ebyenfuna, engeri gy'ogenda otradingamu mu byenfuna, then enkwata ya ssente nga zo, then empisa enneeyisaayo eri abantu abalala b'ogenda okuwangaala nayo mpozi n'ebyenjigiriza. So bwe nzirirayo ddala mu byeddiini kubanga nabyo ogenda kumbuuza tuli ku business mind naye ate lwaki twogera ku ddiini nayo nsonga nkulu. Ebiseera ebisinga abantu baffe bano betuwangaala nabo bakadde baffe balina engeri gye bajja batusigamu ensigo ey'okukkiriza nabo ekintu kye baasangawo oluusi jjajjaffe oluusi bajjajja bataata baffe nga nabo baakisangawo. Kati ogenda nawe esanga ng'ekintu ekyo tokikiririzaamu enzikiriza yo togikiririzaamu olw'okuba ekuwa emirembe ogikiririzaamu olw'okuba wasanga muzeeyo gy'akola ki jakiririzaamu. Saagala nnyo okuwa byakulabirako by'abantu balala. Nze mwennyini kamwayogera muzeeyo wange mukristaayo era ewaffe famire yonna y'abasajja bakristaayo. Naye nze bwe nnakulamu ne ntandika okusoma ebintu nga bwe nali njagala obisoma nga mmaze okwezuula kye njagala okubeera mu bulamu nava mu bukristaayo ate nenzira mu bukatoliki. Era ewaka nze nzeko omukatoliki aliyo. Era bw'onaaba weetegereza woofiisi yange eno bw'ogituukamu ogenda kutegeera butegeezi nti ndi musajja mukatoliki. So n'olw'ensonga eyo eddiini nga tukula ne bakadde baffe tebeetaaga natugamba bugambi nti bwe ogenda kubeera musiraamu kuba okulwa okiraba. N'olw'ensonga eyo mu kuwumbawumba enneeyisa y'omukadde nga bwe yeekwatamu emikisa mingi nnyo nti abaana baazadde bagenda kusikira ekyo kyennyini kyali. Sigenda kugamba abasinga balabi baffe bagenda kutucriticize nga bagambe nti naye waliwo famire zemmanyi nga zirimu omunywi w'omwenge naye ate ng'omwana tanywa mwenge oba omuzadde taata ng'akuba maama naye ate ng'abaana tebajja mumukuba. Ebiseera ebisinga bayirewe ne mu byenfuna oba ne mukulaakulana ng'omuntu abadde anaafuna abantu babiri mu bulamu obeetaaga babiri. Asooka ye muntu ali negative omwetaaga nnyo ate n'omuntu ali positive naye omwetaaga mu lugendo lw'okukulaakulana abantu abo babiri bonna beetaagisa. Omuntu akumalamu amaanyi wankizo era omwetaaga n'omuntu in fact omuntu akumalamu amaanyi wankizo na nnyo okubula okwenkanankana n'omuntu akuzaamu amaanyi. Njagala kukulaga ebintu bino wammanga waliwo beddekaawo mu bulamu omuntu nagamba ekintu tojja kukikola. Ayinza okubeera step mom, ayinza okubeera kowaaka naye nga temukwataganye bulungi oyo tajja kufuna waasula. Muli n'obeera munda ng'okola ku makya n'olweggulo ng'oyagala mu disapproving nti osobola okufuna woosula. Omuntu oyo abeera negative motivator wo. Negatively akumotivatinze okusobola okumudisapproving nti kyayogera nti tokisobola osobola okukikola. So nga naali positive era nze ebiseera ebisinga nkikola kagenderere naddala abantu b'empangaala nabo amanyi okutandika business ne mugamba eyo tolina kyojja jjijjamu nga nkimanyi business nnungi nsobola n'okumuwaayo ku buyambi obwa ssente naye nga mpise mabega ne sikimulaga direct kubanga abantu baffe bano buli lw'obeera positive all the time bamanyi okuva ku mulamwa ne batandika n'okumismanaginga resources olw'okubanga oli positive. So okuddayo ku mulamwa gwaffe guno ogw'abakadde baffe abakadde baffe bano era naddala ffe abakulidde mu famire enjavu balina engeri gye boogera ku ssente ne bagikutamya.
taata bw'abanga si musajja mufunyi obanga si mugagga nnyo oba maama nga si mugagga nnyo buli lwe mulaba omugagga oluusi n'abayitako ng'avuga emmotoka statement ezibavaamu zimalamu amaanyi oyo tabatiisa ssente basaddaaka bantu bambi si buli mugagga nti ssente azifuna mu makubo mabi kubanga waliwo ekiseera bwe kituuka nga bw'oba ofunyemu kasente katono abantu abasooka okuteekako ekintu ekyakula babeera bantu beewammwe babeera bakwogera bayinza okugamba ekigambo ekinene ekintu kyotasobola kukola mu bulamu ne bakikuteekako n'olw'ensonga eyo bakadde baffe enjogera yaabwe ku ssente oluusi etukyaya ssente omuntu n'okulanga bwekyaye nga buli lwolaba obugagga obulowooleza bubi ate ekirala neneeyisa y'abakadde baffe bano eyina nayo eyina engeri gyetu impactingako mu bulamu bwaffe naddala mu nkwata y'emirimu gyetubeera tukolagana ne bannaffe bw'obanga abakadde bo babadde bakuze bakumpanya ng'obalaba amakubo gaabwe mwe bafunira si malungi emikisa mingi nnyo nti ekintu naawe okugoberera ekkubo eryo okugendera mu kkubo ly'abakadde baabwe so n'olw'ensonga eyo kitwala omukoosi gw'amaanyi mangi okweteekateeka okuyiga n'okusoma ebintu ebiwerako okusobola okuva mu nteekateeka eyo ey'abakadde bo okusobola okulaba nti naawe osobola kuba kati kankulage Ibra buli muntu yenna azaalibwa Katonda akuwa amaanyi akuwa obusobozi n'omukisa erinnya lye eryo ly'olina erya Ibrahim Mukasa okusobola okutandikirako kye bayita generational wealth n'obeera n'obugagga nga gwe obutandise ewaka naye nga bwonna bugenda kutambulira ku linnya lyo n'olw'ensonga eyo kintu kikulu nnyo bakadde baffe bano sigambye nti bakadde baffe batukuza mu nkuza nkyamu nedda nti abantu tebanfuna bubi kyentegeeza mu kyo nti enkuza gye batukuzaamu eyina kyeyogera kyamaanyi mu bulamu bwaffe n'olw'ensonga eyo kibeera kya buntu bulamu buli lwobanga obuuseebuuseemuuko mu myaka n'otandika okwetegereza ebintu bye bakusomesa oba bye bakuyigiriza oba bye bakuteekateeka n'omanya ekintu kino bakiŋŋamba nti Kristo nali musajja mu Kristaayo kati lwaki obukatoliki bwe mbugendamu nfuna ki kubanga nze nasabanga naye nga mpulira essaala zange tezigguka naye ate bwe nadda mu bukatoliki omwoyo gwange ne gukola ki ne gutereera era abazadde ne mbalekayo eri era sibalinaako obuzibu nabo tebanyinaako obuzibu then n'ebyensoma nabyo era abakadde be batera otuteekateeka attitude y'omuzadde ku kusoma ebiseera ebisinga eyamba nnyo abaana bw'ebeera ennungi omwana atambulira mu bulamu obulungi bw'ebeera nga attitude ye mu by'okusoma nfu era ogenda okwesanga ng'omwana atagalidde awo senior 4 senior 3 okukakana ng'abivuddemu namuga anti n'ebyokusoma nabyo tebirina makulu n'owunzikanga okumyawo so bakadde baffe bano ebintu bye batuyisaamu enneeyisa yaabwe eyina kyeyetegeeza kyamaanyi families zentera okugoberera abantu baffe bano baali baagala nnyo mbawe families za wano e Uganda then malembazi mu Africa nyina ensonga lwaki mbatwala nnyo mu families ziri nti bo teri yagenda kunnoonya nsibe teri yagenda kunnoonya njogerere bubi naye ate nga families zaabwe kati ogenda okwesanga nga omwami JP Morgan owa banking generation zonna ezimuzeeko awo bakoze omulimu gwegumu abaana be bonna bazze bonna bali mu banking kale abatono abatasobodde kukijjamu bagenda ebbali naye nga nabo ku boodi batuulako family esinga obugagga olwaleero eya Rothschild Nathan era nayo bwebufu bwe bumu era nabo batandikira eyo mu kuwola ne bajjanga bakula kati olwaleero ye family esinga obugagga mu nsi yonna naye ogenda kwetegereza nga mukadde ekintu kyeyatandika bonna bazze bakikola paka olwaleero W. Clement Stone owa insurance family yo yonna erezze etambula yonna ng'ogiraba eri mu insurance kati okujja kuba nebyokulabirako byensobola okuwa wane waffe mu Uganda biyinza okubeera bya mwami Mulwana nti era olaba family yagirekera trail ya business bazze bagezaako naye ate tenasukka mutendera gwakubiri kubanga muzeeyi bwe yagivaamu najja n'agikwasa abaana kati gwe mutendera ogwokubiri gweriko naye bali abasajja be mbadde njogerako emitendera giringa 8 n'olw'ensonga eyo mbakubiriza naddala abavubuka bali mu myaka gyange ebintu abakadde bye batuteekateeka oba bye batuwa oba enneeyisa yaffe sooka ogyetegeeza ogitunuulire bw'ebanga ddala kituufu ogiraba ekugattako ekuyamba okubeera munnabizinensi munnaggwano ekintu ekyo kigendereko kikole kiveemu ebibala buli lwolaba nga okuteekateeka kw'abakadde kukuwabya era nakyo si kibi singa oweekutulako kubanga erinnya lyo lisobolera ddala bulungi okutandika obugagga
obwo obwensikirano ne bujja nga butambulira mu baana bo naye nga butandikidde ku ggwe olw'okuba abakadde bo tebaali ba businessmen tekitegeeza nti gwe tosobola kubeera businessman olw'okuba abakadde bo tebaali mu banking tekitegeeza nti gwe tosobola kubeera bank olw'okuba abakadde bo tebaali ba scientists tekitegeeza nti gwe tosobola kubeera scientist. Tuli ku the business mind Ibrahim Kasage manya gange tuli ne Chris Lule tutebamu sente aba Caplog Financial Consult nga kwotadde ne Logical Motivators bano basangibwa ku kibanja kya www.caplogfinancialconsult.com oba www.logicalmotivators.com banonyeko zi websites zaabwe ezo ziri active era nga ku website okujja kusangako form ogijjuze nga bwe kusaba emitendera gy'enjawulo akasemberayo ddala wansi eri kali submit okoneko bukonyi papa ebidirira gobirekawo kakati Chris di omuntu lwayawukana n'enteekateeka n'enneeyisa y'abazadde be okutandika ekikye for example okutandika generation line eyiye era lwaki okusooka bw'omala jjukira olunaku luli lwe twakola okwezuula era ne tugamba nti buli muntu mundaye ayinamu ekintu Katonda kye yamuwa ebbaasa ey'enjawulo ekintu ky'oteeka okukola obulungi nga gwe bw'oba tokikoze teri muntu mulala asobola kukikola kati olunaku lw'omala okufuna okwezuulako nti nze Ibrahim ngenda kubeera munnamawulire nga tofuddeyo omukadde we yali ki ekyo bw'omala okifuna tandika oyawukane ku nteekateeka z'abakadde bo ze baali bakuteeseteese gwe okusobola okuba ng'oli musomesa kubanga baateekateeka musomesa gw'oyagala mawulire kati bw'omala okizuula ekyo making sure nti obulandira buno bwonna obukutula ate otandika okwebuuza buli kintu kye bakusomesa kiki kye kitegeeza mu bulamu bwo bwe bakuteekateeka mu ssente Ibra nyina ekyokulabirako kye nsobola okuwa oba kye nsobola okugamba ebikolwa byo by'okola olwaleero enneeyisaayo teweetaaga gamba mutabani wo wa myaka 25 ku myaka 35 nkikeera agenda kumanya nti muzeeyi afuluma ssaawa 11 naye kigenda kuba kimukakatako ng'atandisa okukolera agambe nti fe wano muzeeyi yafulumanga ssaawa 11 ontegedde nze lwaki nzuukuka obudde bwenzuukuka nze obudde obwange bwenzuukuka buli lunaku olukya oba Sunday oba Monday oba Saturday oba ddi nze siwezangako ssaawa 10 mu buliri okuva lwe neezuula oba nkooye ntya oba nasuze enkola ki bayisaawa 10 nyina okuba nga nzuukuse ntandika okwetegeka era okuteekateeka kakati sikakasa nti batabani bange oba bawala bange bajja kubeera n'empisa eve waka essaawa 2 nga balaba muzeeyi waabwe afuluma 11:45 kiddayo ku nneeyisa bwe weeyisa era nze Ibra nga njagala okumanya ewo bw'ofaanana seetaaga kumala kutuukayo nkutunuulira nga bw'oli oluusi nyinza okulinda mpulira ebikufulumamu nemmanya ewakawo bwe wafaanana nemmanya n'abaana b'enneeyisa yaabwe ekyo nkubuulira mazima Idris kubanga ebintu bino byokola wano ewaka bali abaana bwaddayo akulaba bw'ati naga daddi kino akikoze bw'ati obwana obwo nga buto emboozi gy'onyumya bugizaayo mu bato bannewaabwo nja kukuwabire wa daddi yagambye bw'ati kyokola kyennyini kyazzaayo eri kati eyo yonna kyalinga egenda neekulira mu mwana so bw'obeera ng'oli mulungi mu byenfuna omwana muwa omusingi omwana asobole okukula ng'amanyi nti muzeeyi Ibrahim Mukasa yali takolagana na kintu kiyitibwa obukumpanya takyagala obunnanfuusi abantu bonna abakimanga ssente wa muzeeyi yabasasulanga oba beyeewolangako bonna yabaddiza bonna kati ogubeera mukulu ogwowadde omwana era ojja kwesanga nti tekyetaaga kuba famire nti erina ssente nnyingi nnyo nze ndaba abantu baffe bano abatera okutulaba wansawo mu komenti batera okubuuza byenkola akola ki kakati ate mwana wani asulawa kisoboka bulungi nnyo okubanga nti nze erinnya eryange lyerigenda okugabirira amalala naye lwakuba ekyamukisa mu binti Lule waliwo omuzeeyi Lule mwami Gasita yamala ddo disiigako akazigo kati fe abajja oba oli awo tujja kubulirawo mu Thin Air
kubanga eri zito nnyo liyinza obutabeera lyangu kuzikawo naye inshallah tusuubira inshallah ja tomanya munnange enteekateeka nga weeri nga tutaddemu amaanyi ne mukama nga yemubeezi n'olw'ekisa kya Katonda n'ekisa kya Katonda ebintu biyinza okutambula obulungi ne weesanga nga tuliri waggulu n'olw'ensonga eyo tugezaako okwekumaakuma okwekwatakwata kyetuli kyekicommunicatinga direct eri abaana. Obubaka obwo njagala bugende eri buli muntu alaba program eno nti visualize and memorize. Kwata tochi oba ekitangaaza okikube waka gy'ova otunuulire ebiriyo. Ate the other point is nti osobola okubeera gwe omuntu omu bw'ati mu family era abantu abasoba mu bina across the whole world n'otandika generation yeyiyo in good faith and in a positive way and objective way. Ne bagamba nti eyo family tubamanyi nti bonna bayingira obusosolodoti naye ate mwana wattu ekyewuunyisa nti ate ono kati ye yasoma mateeka era akoze ab'amateeka bangi. So it starts with you and it starts now. Tandika kati tolinda luli oba luli. Akalake nsobola okwongerako Ibra ku ekyo ky'ogamba. Abantu baffe bano balekeraawo okwekubagiza. Mu episode eri gye twakola eyaggwa nagezaako okuhighlightinga n'embalaga ebintu byalinga 2 oba 3. Ebiseera ebisinga bayinza okuba nga buli lwe balyagadde tujje wano nga twogera ku business tips. Yes, business tips tujja zibawa ne mulimu bu basics obutandikirwako. Ate ebiseera ebisinga buli tusomesa waggulu eno wansi eri nga tetufuddeeyo kusaayo nnyo ssira. Ebiseera ebisinga tugenda okubawa business tips zino zigenda okugwa mu giraasi zino nga ziddugala. Zituuka mu chupa zino nga ziddugala. Yensonga lwaki twasalawo ne tusooke tuteeketeeka omukwa. Ye muntu okuba essuuti nga teyanaabye. Bananga atako kalungi nnyo. Omuntu n'asiba ettayi naye ng'ekiri munda kirala nnyo. Idris Lukwago kyembadde ngezaako okugamba ali against that, yeah. Tewaliiwo omuntu yenna asobola kunkakasa era tewaliwo obukakafu bwonna bwali buvuddeyo nti ng'okulidde mu bwavu giteekwa kubateeka nti oteekwa kufa ng'oli mwavu. Ekyo si kikiririza. Haramain. Ekyo si kikiririzaamu. Oba ozaalibwa nakapiripiiti, oba ozaalibwa paida, oba ova Jumani, oba ozaalibwa Rakai, oba oli w'e Masaka, oba oli w'e Luweero, as long as waliwo akantu wano lwakuba tetujja kukatunulamu naye kalina we kali awo kagamba nti definiteness of purpose is the starting point of all achievement. Kali kamwani W. Clement Stone eyatandika be bantu aba initiating insurance mu nsi yonna nti ekigendererwa kwe kutandika ekigendererwa ky'oba nakyo mu bulamu kwe kutandika kw'ebintu byonna by'osobola okufuna mu bulamu. Bw'oba nga Ibro ine ekigendererwa ekikakafu obulungi ng'omanyi ddala kituufu okyagala tewaliwo kintu kantunulira mu kamera tewaliwo kintu kyonna kisobola kukikulemesa kukifuna. Gy'ozaalibwa sifuddeeyo, gy'osomedde sifuddeeyo. Bantu bangi nnyo wano abali muno naddala bano abatulaba nga bali Bulaayi nga bw'ajja wano n'akuwa history w'amasomero ge agamu atya n'ogogerera mu kamera ng'amasomero mafu naye nga be bali Obulaaya be ba billionaires nga bwe bajja wano e Uganda sebo be bavuga emmotoka. Nakyalirako essomero lyange Emityana eyo Katakala ne bagamba Katakala ate omuntu kati nga Katonda w'amaanyi. Naye kati kyogamba Ibra tewaliwo bantu basomye journalism ng'amasomero gaabwe Nakivubo Bulu amalala wano ku gundi wano Shimoni Kampala Peru Aga Khan nga tebasobola kukola kyokola. Tumulina mu byonna tumulina mukulu Daniel Mugoya beera n'ekigendererwa wa Aga Khan. Ekigendererwa ekyo kibeera mu kwezuulako kifeeko nnyo buli lunaku kigabirire lwakuba nti abantu baffe bano Ibra nze by the way nsanze okusomoozebwa kungi nnyo n'abantu b'enteekateeka naddala mu byenfuna. Osobola okusanga omuntu omu kyobola nti nze nkola nagikyusa abantu eyajjanga simanyi nkukyalireko leero ompeeyo ka business tip oluusi akuweyo $5,000 neŋŋamba enkola ngikyusizza. Ekigendererwa si kyakufuna mu muntu ono $5,000 buli kaseera. Ekiruubirirwa kyakumukyusa kukyusa bulamu bwe n'abamuliraanye kwegamba omuyambeko yeyeezuule bw'amala okwezuula bayirawo ensonga enkulu si kubasomesa. Bino ebigambo buli lwe tubibagamba omuntu afumiitiriza ekiri mu nda ye kyekimuyambako okufuuka kyakola kye nagambye nti kuba toki mu mutima gwo gy'ova then
otunule ne gyoyagala okulaga kuba abantu bano agenda nakugamba nina milioni 5 nina milioni 10 kati munange enkole ki oli namuyita amuga jangu mu office tutule twogeremu namugjamu ekyetaano besatu omuntu n'agenda n'ataterera kati ffe kyetwasalawo ne tugamba nno abantu bano baba beetaaga ku mentaringa kubanga kosezi ez'enjawulo ze baakola ebyenfuna nalyo ssomo ddene nnyo Jibula tewaliwo kintu kyonna Katonda kye yatonda ku nsi nga tekirina principles zikifuga kyamukisa mulungi nnyo abantu bano batera ne batugamba nti kati ate olwo abasoma nga ebintu bino tebaabisoma abantu abo balina omukisa gwe bafuna ate munanga abantu abasomye gwe batafuna ng'okugambe buli lwolaba ng'omuntu nga mugagga nga tagenzeeko ku ssomero amagezi gano abeera alina omuntu gwagaggyeko naye ate ye tasobola mugamba golowooza lwaki buli awandiika ebitabo by'enfuna ateekako ebyama by'abagagga the secret of the wealth buli kintu kyonna kye bakola basaamu ebyama by'abagagga lwaki ebyabwe ebibatuusizza we bibatuusizza tebabyogera kizibu nnyo omuntu Ibro okugamba nti nakyaddeko ewagundi n'ambuulira nti real estate tugenda kukola ABCD bw'okola bwoti ne bwoti ne bwoti ofuna ekyo kibeera kike kubanga tulina scarcity mentality Ibro bw'anaazimba ennyumba nange nga nnyine zange tezijja kufuna abapangisa eyo endowooza ya kisiru nnyo Ibro asobola okuzimba ennyumba ze nga bwe mwakyalidde Haji Ssekimwanyi n'ennyumba ze n'enziraba nnungi nnyo tukyebaliza Allah nti amusobozesezza okuba nga ali ekyo kyali naye ate oyinza okwesanga ng'eriyo omuntu omulala asobola okukola ekintu Haji kyakoze mu ngeri endala ate nnungi oba ontegedde tekitegeeza nti omuntu oyo omulala bw'aba akoze ennyumba eza Haji zigenda bbulwa abapangisa tulina okubeera gundi abundance mentality Katonda yatuwa buli kintu kyonna ekitumala okubeerawo mu bulamu obulungi buli kimu tukirina enjawulo weeri owamanyi kusobola kubeerawo ng'okozesa kitono ku kyofuna enjawulo okukaawo weeri oyingiza miliyoni 10 osobola otya okukozesaako emu n'ekitundu 9 n'ekitundu n'ogusiga awo okenjawulo weeva tuli ku business mind tuli powered by Caplog Financial Consult nga kotadde ne logical motivators abasangibwa ku kibanja kya www.caplogfinancialconsult.com oba www.logicalmotivators.com tulina Chris Rule lastly nga tuwunzika njagala onkonereko ku mbeera eno tulina abantu tubayisiza nnyo mu mbeera ya wekozese employment opportunity like create your own job self employment but tulina abantu bebayita abasibi b'ettaayi edda twamulyanga ku ssomero eyo Emityana esiba ttaayi n'akubwatukira mu mba omwo n'omuwulira so njagala tutunuulire lwaki omusaala guno omuntu nga is a monthly earner ennaku z'omwezi 28 29 33 bamusasula omusaala gwe wadde nga na kampani ezimu emisaala kati giweze ennaku 7 tunakola ennaku 3 ne bongerako endala 3 ne zibeera ennaku 6 ne baleka bamuwa omusaala ne weebuuza abo baraninga kalenda ki kampani nnyingi zabye mu ggwanga Uganda wano nga omwezi ogwabwe gwa nnaku 6 nga buloziwere ennaku 6 lwe basasula omuntu kati ffe mbadde nja tutunuulire nnyo ab'ennaku 3 ab'enkaaga tubaleke lwaki omusaala guno tegulimala mukozi ye lwaki teri afuna musaala n'akulaga nti nina olwebeeya lw'ebyobugagga bibino nze mbadde nsasulwa musaala mu luzungu tuyinza okukitamenga nga corporate slavery obuddu obw'ekikungu kwegamba oli n'omulaba nga yennaale nga Idris bw'atero siba akapeesa kano n'ogamba nti yes mukopere ng'enjogera y'ennaku zino is a corporate naye nga muddu ali corporate omukungu nga muddu obuddu obw'ekikungu lwaki gye biggwera buli abadde akozesebwa ogenda okuwunzika booti ng'agamba nti essente tezammala essente ze n'ebigwa mu kkowe eryo okusooka kyegendereze nti emirundi gyonna gyonsanze mu ofiisi muno nsanze mu t-shirt sitera kuvaamu era eyo gye tukolera abantu bayinza okulaba nga nfaanana nga bbalamu kyemwawukanako nze nkyusa kkala naye nga ffenna tubeeramu nze nkyusa kkala naye nga ffenna tuli basajja baali t-shirt njagala nnyo okwekutula Ibra nga bwe nakugamba nti nze saagala kukola kintu olw'okuba abantu abalala bakikola nze sikola kintu olw'okuba abangi gye balaze actually
format gye nkozesa abangi buli lwe batunula ku kkono nze ntunula ddyo oyawukana nnyo n'omugendo nnyo nabo nze abangi buli lwe batunula mu ddyo nze ntunula ku kkono abangi buli lwe babeera ab'omululu nze ng'ebigere obeera mu mativu nze ebigere bisatu emabega nga ngira nti abantu abalala we bagirira bati nze omululu nga nyambusa n'olwensonga eyo abantu bano by the way setting ya corporate companies zino ya industrial age emyaka mingi dda nnyo in the Great Depression of 1929 enkola eno we yajjira bwe baleetera business plans nga banks zisaba companies enene nti banange muwandiike tuli bakakafu tutya nti esente ze tunaabawa mu myaka 2 oba 3 munaaba muzizizza business plans we zajjira obudde bano ba corporates 1929 yeah obudde bano ba corporates mwe bakolera okuva saawa 2 paka 11 obwo bwaliwo mu mirembe giri nga tukyali ku mafuta ga kerosene ag'obutadooba agamunakutadooba kubanga ku makya essaawa zino ez'okumakya tebaabanga n'amasannyalaze kati omuntu factories zaabangamu enzikiza ng'omuntu tasobola operatinga machine essaawa 12 za kumakya obudde ne babongerayo ku 2 nti ekitangala kyabanga kikoze eki kize naye bano abantu baffe bano abaddugavu bannange bajja kunsaasira njagala kusalayo disclaimer abantu abalina emirimu emirungi nga mulimu Bank of Uganda mulimu NSSF mulimu URA mulimu ki tubeebalizaako Mukama Katonda yeebale basobozesa ne mufuna emirimu bwegityo amina era tetukivumirira kirungi nnyo era naffe abaana tuweera Mukama bw'aba musaasidde n'agufuna nkuba kabonero ne ŋŋamba alhamdulillah naye bw'aba tagufunye ate teyeekubagiza kubanga waba wakyaliwo chance njagala abantu bano beteekemu enkola nze gye najja ku Socrates oyo Greek philosopher ya questioninga nga buli kintu kyonna okusobola okufuna amazima era omusajja oyo muyina mu ofisi yange wano buli muntu yenna influences obulamu bwange oba ekitabo kyenkikozesezza mbatimba Socrates oyo buli kintu yakiquestioninga nga yeebuuza lwaki omuntu ajja mu ofisi saawa 2 n'anyuka 11 what is the logic behind this kitegeeza ki kati abantu ba companies zino n'abantu bano abakola mu corporate companies zino tebakimanyi nti okukola okuva saawa 2 paka 11 nti kisetinga ekyava mu industrial age ekyo tebakifanako yakanya kujja buzi kakati mbuuza ekibuuzo kyo kijira lwaki njagala lwaki okiyise corporate slavery nange bwentyo bwenkiyita nti bakuteekateekedde engeri y'obulamu bwo gye bulina okutambulamu kakati nze gambye ntuuka mu office essaawa 11:45 mbeera ntuuseemu mbeera waawo n'essaawa 2 paka ssaawa 2 oli zaalinda ayingirire mu office nze awo wonna mba nkola ate ne nfulumamu 3 ez'ekiro between ssaawa 11 ne ssaawa 3 ez'ekiro awo nyinawo essaawa zange endala 2 era ndi mu kukola enjawulo eri wakati wange n'ali mu corporate world noono omwami asibye ettaayi banange ettaayi yeemaze wa Africa osanga omuntu ng'atambudde emyaka 7 anoonya mulimu gwa ttaayi buli lwe bamufunirayo ogwana ogw'ataano ogwakakadde aganza ogwo sijja kugukola era gyensonga lwaki abasajja bano lwe bagenda mu interviews okukola interviews bagenda bambadde ettaayi by impressing ba employers kubanga bakimanyi nti oli ayagala ettaayi ayagala essuuti nze t-shirt yange eno tevaamu kubanga nze ennyambala yange tedifayini nga kiri mu mutwe gwange nsobola okugira mu t-shirt bwenti ate nenfuluma amakiribona g'ebigambo ajjidde mu ttaayi nga emutuga n'omutuga nga bw'atandika okwogera bwati baguga omusajja ate omunyirivu bw'ati n'olwensonga eyo abantu abatasobodde kufuna mirimu mu companies ezo nnungi bakyalinawo chance ekyokuddamu kiri nti tandika n'ekitono ky'olina ekyokubiri omusaala gwo gw'ofuna ku buli mulimu gwonna gw'okola omusaala gwo gw'ofuna trick eri awantu awa kino ekyama njagala kibawa kwata ku kye bayita expenses zo ensaasaanyayo osooka ogiteeke wansi ngenda kuwa ekyokulabirako bw'oba ofuna $2.5 million eza Uganda ng'omusaala obulamu obwa bulijjo omuntu agenda zisaasaanya atya agenda kusula mu nyumba yakakadde kamu rent
alina avugako emmotoka buli lunaku enywa emitwalo 5 kale kaŋŋambe emitwalo 3 ennaku 3 ye milioni kambalire kale ku nnaku 2 ku mitwalo 3 size emitwalo mmeka ekyo mitwalo 6 ago mafuta eyo milioni 1 n'emitwalo 6 egenze kati wano tujjako airtime n'okulya wa mitwalo 4 ezo milioni mmeka 2 ku ttaka tusigazaako emitwalo 5 kati ate kuno kuliko kye bayita extended family in Africa. Kuno kuliko abazirinze olinako omwana baba yamize ejjirita ente yakojja yalidde amalagala ga neighbor olinako mutabani wonnono bamusibye simu bwezityo bwezijja sengawe yakukuza ejindi omwana yagenza okuvuba nabbira ente yakitawe yalidde amalagala ga kyamaani ezo nazo zikoze eki kati ogenda okumaliza milioni ze 2.5 ng'olina emitwalo ago 2 kati omwaka mulamba bw'obanga ofuna milioni 2.5 ogenda kwesanga ng'oli mu milioni nga 30 kale kumpi n'3 kambaliraawo zino tuzibala tekuliiko ze basalaasala mu bitongole ebyenjawulo wano ngambye net totwala ewaka basazeesazeeko byonna bye net pay egenze ewaka milioni 2.5 kati trick wano wokka weeri noonya engeri yonna gy'osobola okusigaza essente nnyingi ku ssente zino z'ofuna bwe zibeera milioni 2.5 noonya nga ettundutundu lino emilioni 2.5 bwe kiba kyetaaga kisabire nyina format gye nakozesanga yalina obulumi nze nasooka nensevinga sigambye nti okusevinga kwe kwantuusa wendi wano olwaleero saagala abantu banfune bubi naye ngenda kulaga engeri gye nabonaabona ne saving nasooka nensevingira mu kidomola nga nkijjako akasaanikira nentandika okusulamu ennusu ez'ebitaano nomala n'osibako nemmala nensibawo naye ng'era nkisaanukula nenzitoolako awo nemmala nenvaawo nengenda nembajjisa gino emikebe eminene bakayita pig bank nenjija nankako anti munaye tuli mu Luganda nako Idris bakayita batya era nga ayagala tukikyuse kiri ne banka nekiri mu Luganda ekyo kiwanvu nga ngendeera nenkabinula nenzitoolamu n'okazaawo kakati okwo kubayita okwebba in fact obeeramu bw'osavinga sente zo n'ozijjayo n'ozikozesa ebintu byezitalina kukola. By the way, ekigendererwa kya saving is investment. Tosavinga era abantu by the way ngenda nendaba abantu ne bansesa oli na saving milioni 5 ate nagenda nambala nazikyakalamu oli na saving mbw agenda mu December ayagala genda mu kirago ne kampani ziriwo ez'okudigira njagala kutumira ku mukulu Idris Lugwago ekiruubirirwa kya saving kibeekyo save to invest kalombolomba kati mbadde nkyakugamba nti trick eri wantu wamu oba abantu mbamalireyo kasitoleko okusavinga ke bwe nava mu pig bank ey'ekibaawo era nakibinulanga sente nenzijjamu noddamu n'okikoona nenziramu n'ekikoona ekyavaamu neŋŋenda kuba nali ebiseera ebyo sirina kasente kagula eno safe zino safe ezaffe ez'amaanyi enzungu neŋŋenda ew'omusajja welda ne mugamba njagala onkolere fuuti 2 ku 2 wansi amabaati njagala onkolere mu gadduramu amagumu ago ate mundu osibemu emitayimbwa abikola weetangira okwebba nze mwennyini by the way nanyumyanga naawe kino njagala kigamba bw'obanga olina ekintu ky'okola nga tokisuubiramu bulumi manya tekina gye kigenda kukutwala kaddemu omulundi gumu bw'oba olina ekintu ky'okola nga tokisuubiramu bulumi omala biseera abakyala bano mukulu Daniel Mugoya eyo message yo abakyala bano tebatubuulira naye obulumi abakyala bwe babeeramu nga bazaala abaana bano bubeera bwa ttabbu nnyo naye ate essanyu lye babeera nabo ng'akaana kakaaba akalabako wali amaze okukawaayo bannange eryo essanyu tolina kyoligeraageranya saving oyo alimu obulumi nasiba ekintu ekyo emitayimbwa nenkisabula ennusu ez'ebitaano ezino sente sitya nazoogera mu kamera kubanga nazikozesa bulungi nnyo najjamu miliyoni zaali 9.75 nga koyini z'ebyere za 5 jegejege oyo jegejege era namutwala ew'omuvubuka oyo yakankolera nga wayise emyaka ndowooza gyalinga 2.5 n'akateekako mashini n'asala kasale kuba bwe kamala okuzitowa ewaka nali sikyasobola buli wageza ng'okabinula boti ng'enjala ate nga n'abinulawa nali sisobola paka lwe nakazaayo n'akasala
olwo nali neteeka mu discipline ya kusavinga bwe navaawo kubanga saving mitendera tokola ensobi ng'ofuna miliyoni 2.5 n'ogyogabatukana mbu 2 ogenda mbwe 2 zonna ogenda zisavinga obwo bubeera ate sikwe okusanga nga wenna oli bwoti leka kujjanjaba kansa naye ng'ekimuleese kwekubako njawulo leka kwejjanjaba ulcers mu myaka gye ginajja mu maaso ng'ekimuleese kwekubako njawulo ekikulu kiri nti kendeeza ensaasaanya y'amasappe n'amalala osigaze ey'omugaso obwetaavu bwo obw'obulamu bulina okuggwawo nkusaba oli akamera akalungi nkusaba oyambala essaaki ennyonjo so seeze ebbeeyi naye ennyonjo tolema kuwoza olw'okuba ng'osevinga ekitole kya sabbuuni kimu kijja kukwoleza okumala wiikisi 2 abantu bano muyige by the way amaanyi g'okufuna gali mu kigambo expenses ensaasaanya omuntu yenna anaakula mu byenfuna oteekwa kumanya buwonyi ga expenses ne zikendeera buli lwe bakwongeza omusaala abadde ku miliyoni 1 bakuteeka ku 2.5 noonya bw'osala ensaasaanyayo ekkiririre ddala wansi difference gy'ofuna wakati wano gye bakwongeza gitwala oginvesting ate muleme kutandikira mu bintu binene tandikawo akantu akatonotono okule bukuzi Logical Motivators Uganda Limited yatandikira mu office wait Caplog yatandikira mu office wait tulina gye twatandikira wansi nga bampaamu buwi budde butono nnyo jangu otulemu eddakiika 3 ffe bwe tunajjooveewo ne tekyandobera kutandika era n'entandika. That is good. Kakati olwaleero eno gye tuli bakama baffe bano emirimu baleeta gya buki gya buwanana bajja wano ne tutuula 1-on-1 ne twogera ne tulambika omuntu wane waffe bw'obozize ng'oyagala ku byanfuna si bya lunaku si bya ddakiika 3 si bya ssaawa era waffe tewaliwo mitwalo 5 mu jangu tukulaba eddakiika 3 tebiriiwo ffe tutuula n'omuntu ne tusooka nsooka nakumanya history wo bwe mba naakujjanjaba kubanga eno theatre so osooka n'ofuuka omukebezi tusooka tutuulira ddala wansi awo ne tusooka ne twogera 1-on-1 n'ombuulira nze nensooka ne nkutegeera ne mmanya ibrono yaani nensooka bwe mmala okutegeera olwo ntandika okumanya amaanyi go wegali ate nze nenkuyambako ne weezuula bw'omala okwezuula era omuntu bw'oba oyogera naye wano ne yeezuula ogenda olaba ng'asirisa abamu bakaaba omuntu bw'olaba nga tonyeseza ezigango obadde oyogera naye ku byanfuna oyo manya omumazi olinda mbuzi oba nte oba ssekko kennene. Okay, tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero. Just a recap mu ddakiika emu ku miramwa gyaffe gyombi. Entanda gy'osibirira bannyinaffe ne baganda baffe abalaba Sheno the business mind mu Uganda ne wabweru wa Uganda ku mulamwa gwaffe ogw'ettaayi. In just 1 minute. Njagala kurikapinga omulamu ogwasoso ogw'abakadde. Nkubiriza abantu baffe bano abali mu kamera era abandaba. Kyesigenda kukoowa bagamba buli lunaku olukya ku nsi mweyunire nnyo ekigambo ekyokufuna amagezi. Expose yourselves okwakwayaringa knowledge. Mumanye principles z'ekintu kimulimu bwe zitambula. Saagala mugendere ku bibuuzi mbu gundi teyasoma gundi simanyi teyakola ki ebyama byabwe tebajja bibagamba naye mufengayo nnyo okumakinga sure ng'abasambi b'emipiira ng'abaddusi ng'aba cricket Serena Williams n'abavuzi b'obumotoka balina ba trainers era balina ba coaches wadde nga talents zaabwe bazirina era z'amaanyi naye balina abantu ababatuuliramu abababeereramu ne bamugamba no bw'oba okuba free kick tokutama nnyo ojjagira bw'onaagusala bujja kudda bwe guti ate nga kochi si yagenda kugusamba n'ekimukakatako okugamba Ronaldo nti kola bwoti okole bwoti ojja kufuuka kyovola nti Ronaldo yapafominga nga bulungi ng'ali mu Man U ate ne weesanga nga bwe yagenda mu Real Madrid oluusi n'akola bulungi okusingawo bw'agenze mu Juventus oluusi ne bigaana kiva ku trainer wo kiva ku kochi wo mufune abantu ababalambika mu byenfuna muleme kusudiizibwa muleme kulimbibwa mbusimanyi ng'abalala bafunye nnyo naye ate nga bagenzeyo naye teboogera balina abantu abamentalinga naye tebasobola kukugamba. Ekyokubiri mu questioninge nga buli kintu kyonna abakadde kye babalambikamu buli lw'owulira nga kikufuula comfortable kiteekweko question mark. Nze mukadde owange saatya kuyimirira mu maaso mugamba nti ngenze mu bukatoliki no mukukyala mu katoliki alina mukyala mu protestanti abeera ne mukwaya n'akola biki byonna ebyo abikola ku lulwe nange bwe neezuula ne mmanya nti nyina genda era yasooka kumpakanya bwe yamala nakkiriza n'amanya nti oyo ye mutabani
era n'agenda nakyo kubanga obukatoliki tebulina kye bubuulira kyawukana ku protestant bonna bagoberezi ba kristo naye nze nompulirirayo niki emirembe bwe ngenda okulikapinga ku corporate slavery disclaimer egamba nti bannaffe abalina emirimu egy'ebbeeyi tubeebalizaako mukama yeebale basobozesa ne mugifuna bannaffe abakuba ebyeyo abali mu kusolooza essente nga bazifuna bano mbakubiriza era mbakubira omulanga sente zammwe muzikwate ng'ekyati kammwe mumanyi obuzibu obuli bwe muyitamu okukwata sente zino bwe muba mutuuse wano nga mukomyewo bambi owaboobwe kubanga ekibatwala eri kunoonya kapito bwe mukomawo wano buli omu musaba funa weeks 2 oba 3 bw'oba ogenda mu real estate ekyo kintu kigazi nnyo omuntu azimba duplex omuntu akola flipping omuntu ali mu rental properties omuntu ali mu commercial buildings omuntu ali mu kugula ettaka abo bonna babeera mu real estate gwe noonya amaanyi go ne sente zo zonna gy'owegajja ogende ebintu ebyo obituulirire weeks sinene nnyo obisome omale ogenda oinvesting ate ng'omuntu ono bwakuyambako omugamba nedda tutuuse wano kubanga abantu abamu si babbi ng'abalala bwe ngenda ku kya saving nga mmaliriza noonya engeri yonna gy'osobola okuterekamu akakwakkulizo k'okusavinga ku investinga buli lw'osavinga nga togenda ku investinga ezo ogenda zirya ezo obeera oli mukola bagamba okola bikolemu nga afukaanaaba eno bwe weefukira ate eno bw'onaaba kakati nkukubiriza kuŋŋaanya essente genda oziinvestinge bw'omala okuziinvestinga noonya engeri gy'osobola okukendeza expenses zo ky'osigazaawo kyekigenda okukufuula omunene mu byenfuna mbeebazizza nnyo abaganda baffe bano naddala abasubscribinga beebalire ddala okubanga basigala nga bakyatulaba ne beerekereza ebirala byonna tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero njagala kwebaza kampani ya Logical Motivators abasangibwa ku kibanja kya www.logicalmotivators.com n'aba Caplog Financial Consult nga basangibwa ku kibanja kya www.caplogfinancial consult. Bano babakana n'eddimu ly'amaanyi nnyo ery'okulaba nga bakuteekateeka bakubangula bakubuulirira engeri gy'oyinza okukola essente n'okutereka essente n'okusaasaanya essente. Okukola essente kirala, okuzisaasaanya kirala, n'essente okusigala mu nsawo yo oba mu mikono gyo kirala nnyo. Bangi zibayise embuyisibe ne zikkirira nga muli mu waato ga ssente. So kampani zino ziriwo okugaidinga in anything to do with finances mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda. So banoonyeko beekwate. Ibrahim Kasage manya gange sigenda kubanga sukawo but njagala kwebaza ttiimu ya bulijjo abakulu bano betambula nabo okuli Daniel Mugoya, okuli omukulu Tone Senabulya nga kwotadde ne Bwana Idris Lukwago. Then nsembyeyo gwe subscribinga, commentinga, likinga na sharinga content yono. Thank you so much. May the Almighty God bless you and bless the works of your hands. Ibrahim Kasage manya gange, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubere bulungi, mweraba.